Eno gye tusiyagguko genda ku weekend kuba muganda wabona yagana okuddayo waabwe ku weekend. Ng'olaba nti festival Christmas bwetuuka Easter gy'olina okudda. Katonda aba akugamba nti eno gy'olina okuteeka ssente ezo gye ziwoomera. Gy'olina okubeera. Gye ziwoomera. Kati gwe ky'oyita nti twagala kulya bulamu mu kibuga. Abantu ekisinga obbawoomera Ssekukkulu. Bagiriira wa? Ojja oyite mu kibuga nga 24 Desemba. Buli omu aba yazzeeyo waabwe. Ekisinga ekitegeeza nti gyesinga okuwoomera. Toteekanga ssente zo gye zitawoomera. Ekibuga tuli mu kavuyo k'amaanyi. Ekibuga tuli mu nfuufu y'amaanyi. Tuli mu mukoka ava gy'otasobola na kwogera. Kakati eyo tewoomerayo ssente. Era toteeka ssente ezo. Oziteeka otya mu kyalo? Mu kibuga olaba obutale obwo. Kati tebukyalina nawe bujja. Government esindiikiriza busindiikirize. Akeekasubi ako baali bakatwala nga tekeesigidde nakawande. Nalwana n'amasuuti ne bagayulizaawo. Naye kye butegeeza nti abalya babugoba nabo tebaagala kuvaawo kubanga butunda byakulya ate abantu bateeka okulya. Kyokka biva mayiro 4. Kati fe abazaalibwa mayiro 5, abazaalibwa mayiro 4, abasobola okuvugawo eggaali ne tuleeta emiyembe ne tuddayo kwolonga n'obudde tebunnaziba. Twekola ettima ly'amaanyi okulowooleza mu kibuga nga tuzaalibwa mu byalo. Ate ekituwemula tuzaalibwa mu byalo naku nkulu buli eyita mu Nakibuga genda kwa 23 genda kwa 24 olabe bwatuuyana nti basi zayongeza za 10 entambula za 10 era batukoze bubi kubanga bakulaga nti eno gy'olaga ye wammwe eno olina kubeerayo ng'okola ssente ng'opakasa ate bw'oziweza odde eri ewammwe otandikoze eyagaliramu. Kati ekyo tetukikola. Gwe kimanyi nti n'abantu b'omu kyalo nabo bava mu byalo ne bajja banoonye engoye za Christmas n'ez'ennaku endala mu Kampala. Kakati batteggwe bw'oteeka ewamu ku kyalo gye wava nga baga nti oyo atunda mbi. Kakati ebintu ng'ebyo mu biseera bya Ssekukkulu manye ebyalo nga 3-4 nange gye nsibuka nga temulinawe musobola kutuula kunywerawo kkenge entebe tezimala. Kati abantu abo bonna bakulaga nti babeera mu byalo ebyo naye bakulaga nti ekibuga kyabayinula tebaddayo kubaako kye bakolayo. Nze mmanyi business farming business y'amaanyi naye mmanyi ne business ez'endala ezisobola okubeera mu multiplier effect senga eno eba eteekeddwamu amaanyi mu byalo gye tuva. Nakugambako mu bitundu bingi twekwasa chorus naye waliwo ne gyali era nga tebinaba developed. Egomba ewaffe emyaka kati 20 chorus ali eyo ne baga nti ewasinga development. Lwaki? Chorus yayamba abantu kutambulirako kudda mu kibuga. Oba bakolola okuba anti gwe bakoze Museveni yakola naye atambula agende mu faamu ye. Kati ate ono omulala bamugobako. Ebibanja ebyali awo n'ettaka eriri awo mwe Chorus mwayita. Kati nabyo babagobako abaliko kwe bali bananyini byo. Kati bo bebasinzaako ennimiro oba faamu ennungi. Kati tulina okubaako ne bye twekuba mu ttooki tulabe ffe tulemereddwawa kubanga gavumenti eno erina ebintu bingi byeremereddwa naye kitegeeza nti ffe ng'abantu tetulina bye tulemereddwa. Naffe tuba n'obunafu mu mpola mpola. Ekirungi ffe kye tulina nti gavumenti eri populo tusinga. Nti bw'ogamba batte ne gavumenti omuntu awulira mangu gavumenti. Kati twafuna omuntu omumanyifu kugamba nti ye alemereddwa ffe ne tusobola okukweka obunafu bwaffe. Abantu abali mu bitundu nga ku Lwemityana abali mu bitundu ng'ekibuga njogera ku bantu bali mu masaza ga Buganda abali Kayunga keera ku makya weebuuze ku Chorus ono amazeewo emyaka 20 nze mujjamu ki nti ebirimwawo gwe ebibyo bye baagaana oggula ntyane ddanza atalima ettaka eriri ku Chorus mu bitundu bya Buganda nga lisalagana ku Chorus era kwe baayubuluza ne bakola Chorus. Nze linnuma nnyo nga lye lisinga okubaako obutooka obw'ebiwagu 4 ku Chorus
nti bwe mbeera ku kolasi ne nnima ettooke nga ddungi waliwo emmotoka eyimiridde ne bwe nteekawo akapande nti tugatunda nze Nyunja omaze kulamuza omala kusasula ensujju ezinyirira oba nazo tebazirya we wali badde emisiri gy'amapaapaali amalongooseemu aganyirira oba tebagalya we wali badde ennimiro za katunkuma naye ffe tubeera na bukopo obutunda obutika oba enswa ebyebuusa byokka ku kolasi n'osanga ng'omuntu ku kolasi gudulo yameze lwamutaddeko nti senga teyemezeza njagala nsangeko ku kolasi ng'oli ayimiridde wali eno akutte ensujju 5 naye eno ebbali nimiro owaayi nti njagala 6 okutta 2 zino njagala tugendere ddala wali ku nimiro bayitewo kasujju ku nimiro ya mapaapaali wano weegali kapande naye n'ennimiro erabika ku kolasi kolasi muntu ali ku kolasi aba ali mu kibuga tekimwetaagisa kugenda mu kibuga n'amazzi okwatana waffe Masaka Road bagende nti amunange omusajja omuzi ezo ziraba gamba buulire petrol station eriyewo Nakirebe wakati wa Nakirebe ne Maya njagala kubalaga bukulu bwa kolasi petrol station 2 emu ya Honorable Nsibambi Shell eri mu Kayabwomo endala eri wano gas line eri Nakirebe teziggalawo 24/7 naye zinywesa ziriisa bannayuganda abalambuzi teri mulambuzi akwata ku ludda Masaka kweze 2 n'atabaako emu gyakyamako waliwo lwotuukawo n'osimba ne layini nga wajjudde lwaki ziri ku kolasi zategeera ekyokukolerako era abantu abajjawo okugulawo si b'amafuta kubanga ab'amafuta basobola okuganywa wonna gye bavudde naye zitunda ebintu ate ku bbeeyi ey'amaanyi zitunda ng'ezitundira e Kampala lwa kolasi lwaki ffe ku kolasi tutundirako butiko bwemezezza busenga ffe tuba tubusimbye awo nga weebuliikizooke oba lwaki tutundirako gundi enswa ennaka lwaki tutundirako mbobya ebyebuusa byokka nti bye tulinda lwaki ab'e Masaka abatali nnyo eri ku kibondo ky'enseenene lwaki tulina nseenene zituleete ku kolasi ng'ettaka okuva ku kolasi nga linywa ku kolasi tekuli kiriko ng'ate buli ekiddako bakirya oba twalirekawo tulina okuzimba nakugamba nti ffe enkola embi gye tulina gye tusibuka tetuyitayo bizinensi center omuntu bwakubuuza owaayo ova ludda wa nti banziika gindi ekitegeeza gw'otegekerayo lwolifa naye gy'osibuka wateekwa okuba nga yeewali factors of production ezisinga okuba ez'obwereere nti owaayo eyo ninayo ettaka jjajja ye yalireka ninayo ettaka taata ye yalireka senga ye yalireka eryo lyabwerere teneetaagisa kuteekamu ssente nti nsooke ndigule ekyo kimu nti famire yaffe bagimanyi nti bwe ngamba nti waayi jangu onkolereko sinafuna ssente naye gwe temawana ekinnya ky'ekitooke oyajja kitema kuba mmanyi eyo nayo factor of production ya bbeeyi ntono nnyo mu kifo ky'okugenda mu banka okwewola kati eyo gye tuva amannya gaffe ne tugazza gye batatumanyi ettaka tulina kusooka ddigula competition y'amaanyi nnyo tuzze mu kibuga teri kye tukolerayo kye batakola era n'abajjayo kumpi bajjayo abalina ssente nga bazze kwebaka waabwe kati ne tuva mu bitundu gye tuleka enguudo za kolasi nga zibiyitamu oba ziraga waani tusooke naye ziyitawo awo wonna gwe tunuulire ewammwe Masaka ng'ogendayo kuno ku kkubo okuva e Busega awatali mayumba waliwo olusuku lwe lw'ebbeeyi lw'omanyi waliwo vuga paka Kayabwe paka eri mugundi mu Lwera kuyingira Lwera waliwo nimiro ya nsujju ya bbeeyi waliwo katunkuma nga oba tebiddawo oba waliwo ebizimbe byamaamirawo mpozi nalabanga wano mba Capex wano ebongole wano awo ebongola awo batera okusimba kasooli ku kkubo kati ezimu etawuni zolaba nga Buwama etawuni zolaba nga Kayabwe
emabega waazo nsiko. Ne waliwo wano bayitawo batya wano webatunda waliwo batunda Lumonde Nabyewanga Buganga awo mu kojjange ne bamma abo Masaka bensobola okuwa ekirabo. Lumonde waabwe bamulimira awo Buganga era eyo yekati jawa naga nti endebe nsigaze omuntu wadala nsawo owaye gundi kazije wano yes naduke mmali ogenda eno ogenda gisanga ndike simu ne sentere kako era ajijja wali naye tuyinza tutyo okubeera ku lwe Masaka abo kai balina credit mpozi no bayitawo batyo wono batunda ebijanjalo wano nga wakatuuka wogenda era onotera okutuuka ebbongole neerabiddewo obijanjalo abo ekibakutali bwenkanya kibalaganga akalebe bamala ate kasokolamu eno nekakola ekibutobuto abo kyekibafiiriza akatale kokka naye ng'okutetenkanya bwe kutyo kwe kulina okubeerawo twetaaga kukubo nga waliwo kyoga nti abakwata kulya Masaka tebalya nsujju zo bazitundawo nga bazirimiraawo nga bwe tulaba ab'e Buganga abalima Lumonde awo abagenda ku lw'e Masaka batalya katunkuma yagaana kudda waawo ye bamutundawo omuntu wagamba nti abwe ntuuka wano katunkuma ngenda mufuna emboga ziri luddawa enyaanya nga bazirimiraawo kakati obwawo ezo basubula nsubule nze njagala ono ow'emmanju wagamba nti Lumonde wuuli gwereka wano ngenda musogola kubanga wali ensiko ate bali ku kolasi tebalina nakibagazaawo abalambuzi fruits balya embisi mulimu amapaapaali mulimu meloni n'abaliraanya wantu awasobola okugira meloni abazungu ne bino byolaba mu mwanyi nga baagala tuli gye sitalinga nti bategeerewo olimira naani alima buli lw'omulengeze ennimiro ya meloni abadde ayagala emu agula 6 alabira ddala nga naye atuuseeko ku nnimiro bava eri nabo si bagezi nnyo nga ne meloni agirya neetalabangako ku kikola kyayo kakati ebintu bwe bityo entula naggamba yeekubisa n'ebifaananyi bannange nabadde mu nnimiro ya katunkuma yennyini kakati ebyo bwe tutaabikyuse ne tulaba nti tulina bye tutakola nga ffe ne bino byenjogera tujja kulaba nga avuma ne bino byenjogera tujja kulaba nga atamanyi bifa mu nsi nze ebifa mu nsi mbimanyi n'emyaka gye nnina mbitegedde gavumenti eno si nnungi erina byetakoze bingi kyokka naffe ng'abantu tetwekubye mu ttooki naffe tulina bye tutakoze bingi nakugamba kino kye njagala okusembyayo leero obwavu n'obugagga bwaffe buli wano mu mutwe wokka emmotoka ezo ennene abantu ze bavuga ziri mu mutwe era kyova olaba nti Waswa ne Kato basobola okuzaalibwa Kato n'avuga loole Waswa n'avuga benzi emitwe giba gyawukana tolowooza nti Waswa ne Kato bwe bazaalibwa olunaku lumu maama omu mu ddwaliro lyerimu nti bagenda mu kibiina omu bw'afuna 8 omulala afuna 75 osobola okusanga omu afunye 8 omulala afunye 2 nga be bamu kati ne mu life eya bulijjo omutwe gwe gufumbekeddemu bye tusobola okuba ensi gavumenti egyavuwazza era ebyalo bingi byavu naye ate osobola okusanga ekyalo ky'abaavu nga mulimu ali n'omugagga kati ate oyo yaba omubbi w'okukyalo aliwo omugagga omanyi ekibaawula ekitwawula mutwe kirumira nyinza okuba musinga emyaka kala nsinga nali aba musinga naye ne wano bwendi ku myaka gino gye nnina yagirimu ng'alina ssente nze njirimu sirina ekitwawula eki mutwe si mubbi nolwekyo kino kinzizaayo ku kinayogerako emitwe gyaffe tugiteeketeeke tetugiteekamu kasasiro tugiteekemu raw material ate tugiprocessinge tumugyemu nga product eyo tooko nnene omutwe processi omutwe factory buli kyolaba ekisobola okukolwa ku nsi ennyonyi ezo ziyita mu bbanga zafubutuka mu mutwe emmeeri gyolaba ku mazzi nga eyita ku biyanja erinene nga tegwayo yafubutuka mu mutwe kati naawe omuntu gyolaba nnyumba ya munno gye weegomba olusuku lwa munno luweegomba luli mu kintu eki era lunoonyeze mu mutwe gwo bw'oba mu mutwe gwo tolunoonyeza ate mwe luli raw material girina omanyi tusofena tulina raw material
okuprocessinga raw material kyekirala kituufu kyovola abantu ffe tusinga okulima emwanyi mu Africa naye ffe tusembayo okuba ne kaawo omulungi mu Africa abakola omulungi bamujja mu mwanyi yaffe nga raw material so n'omuntu wa bulijjo mu mutwe gwo mw'osobola okufuna buli kyolaba n'oyo gw'olaba akusinga kyeyakola eki kulongoosa mutwe kutuuza mutwe gwe wansi n'agusikamu ekyo ky'omulaba nakyo